Chosen Becky finally nakajja amufulumiza Shiba Karungi mukwano oluyimba lwa Peace olupya lyayimbye lumutwaliddemu eranga nesengaasidde mwina maasawo ng'ayogera biwanvu nnyo eri omuyimbi ava Peace mutabani wa Dr. Kiza Besigye wamma si birungi n'akatono oluvannyuma lw'okukola interview ne Bobi Wine nabyo ogenda kubanga obifuna mu maasawo rape mukyala bindeeba naye wamma muyina mu bujjuvu mugamba mutya mwasiibye mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video eno mujimpe like era nensaba gwe wina atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Suvia Airport Pickup and Transport Service mujje tutambule ba mikwano tuddeyo n'obonaabona n'ezi taxi ng'ate Suvi Airport Pickup and Transport Service weetuli Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka business nga tezitambula bulungi mukubireko munange sigenda kulisa yange olunaku lwaleero werukeeredde mukyala wa Professor Sekajja Chosen Becky mukwano ng'amaze otukubirawo baby girl era nga yamutuumye Zaabu Sekajja kukkiriza ekitegeeza Zaabu mwana ate Sekajja lirya taata kukkiriza lirya Chosen Becky wonna awamu ye Zaabu Sekajja kukkiriza munange ekirya omusanyo mere Chosen Becky yenna yeetala azina amazina namona omukyala ye akwagalisa okuzaala luzugamba nti kyaka ebyokuzaala tebiruma ye nga yendaga gyakiragamu kiringa ekyangu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله سبا kasukali kange kano ukawe mikisa munsi muno ya Allah nsaba kasukali kafe kano ukawe kuganya munsi muno ya Allah kana tekalaba kubwavu ya Allah kano kawe eddembe katuwulire bazadde bako katwegombese tegombesa abalala ya Allah nsaba kana kafe bwe kawezezza emyaka 2 bakakuba embaga ya Allah nsaba kana kafe kano bwe kaba kakuze katulabirire naffe katweyagaze n'abantu bonna batulinaanyi kabafeeko ya Allah webale tuwakyengera kino tuseminye tusiimidde ddala tuwa obulamu n'emikwano gyaffe ne bazadde baffe ne baganda baffe ate tutaakirize ab'emitima emibi webale kuswaza abo ya Allah ababadde balowooza nti tekijja kuba bw'atyo taata omwana wamwaniriza n'asooka amusimbula awo essaala eziri vaawo impitewo naye nga ye mukwano Chosen Becky amazina bu challenge yatandise dde okubukola ekyamazima oyinza ogamba tannaba kuzaala kukyokka ate nga yazadde abamu bo oluvannyuma lw'okulaba Professor Sekajja nga yeetala ali wamu ne Chosen Becky tamulekeredde mu mbeera yonna kyabanyiize ne bagamba nanga abasajja n'okutijjukana wano omukyalo omukulu yazaalanga mbunga omukazi ne wamukubira essimu agenda amulaye mu ddwaliro mbunga tagendayo kyokka ate ku Chosen Becky alaze mbu omusajja wa buvunaanyizibwa kati wamma ansa nammwe nze sigimanyi wabula muyinza ogiteekaawo ate mu comment section wenkuzaako eno ewava Peace munange no sengasidi waati bwamwambalidde oluvannyuma mbu olw'okumala akabanga nga takyabaweereza music naye nga alina akayimba akapya keyatadde katulabe ki kyagamba sengasidi ate tweyongereyo wamma n'agaliiro. Ava Peace aliwo. Ava Peace, how are you? Ava Peace akyabeera mu Uganda akyayimba anange Ava Peace ataakulaba Ava Peace ataakulaba wano muno wenti to join a beautiful family mama wennano ne weeyisiza waggulu ng'owakagatta akamuluyimba ku luyimba buli wiiki yenza abuuza ennyimba zaggwayo mu ddookooli ozi wagambye oli ku ttale otagaza nnume zitagaze kasita oyambala obupiira naye nga baaba I am not sure if it is witchcraft or if it is just olio wa beautiful family kasita yakomawo n'agamba
wesibadde mujje munyumize maama ebikere byadduka anange kati Avapeace wali wefunula ki ne wefunula wano wiki ku wiki ddamu otufulumiza ennyimba we enjoying bannange. And I want this to be clear. Oba tubaagala oba tetubaagala mutuyimbire ennyimba. Nalabye nkaawo ololo ba Beautiful Family. Mwe bafaani baffe muba temutuwagala nenge ennyimba zaffe muziwuliriza yenza abuuza ennyimba zammwe temusuubira mbu tulina ennyimba lwaki we muzifulumya temuziwa bafaani bokka oba mu family ennyimba tugenda ziwuliriza bwe zintunyumira nga tuzikolamu ne challenge naye nga because you're here to sing for us. Yes, bye tutasiimye nga tetubisiimye tujja bagamba mbu ebyo byo tetubisiimye bye tusiimye tujja kubyaniriza mulekera bannange mujje endowooza ennafu mu bintu by'okuyimba ebyamasanyu nange nekirira muleke kugamba mbu tetubaagala kati gwogenze ojoininze Beautiful Family oyogedde ebyetsirumbu era ffe tusirike not everyone is your fan bafaani bwe batabagambako naye ffe abalabi we don't hate you but we shall discuss your quagamayas nenga Avapeace ddayo yimbe Avapeace bafaanizi bebbo we bataate kati basazeewo kumubanja bubanja music nti okuva Shiba Kalungi we yakomawo mbu Avapeace ate yabulira ddala bannange we tuline nga alina akayimba ke yayimbye akayimba ako nga omanyi nti abantu bakuno baagala nnyo entalo alina paati gye yataddemu nti gwe namukadde nvaako gowalampa ndi mwana muto naye nga wamanyi bajaji bakuno bo tebatuulira waawe ebigambo batandise dde okubisala mbu abadde agamba Shiba Kalungi nenga ne mukyala Bindeba naye watu bwalabise avuddeyo natugamba nti omwana gwolaba wiiki ejja mwe muli amazaalibwa ge yasooka okuzaala mu Bindeba munango omwana alayika bulungi. Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku booking a Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze eki mukwano booking a Suvi tweyo bwe tweyongerayo ewa mutabani wa Dr. Kizza Besigye mabegako wakatambi kayitingana ngaali ne principal oba Bobi Wine kino nno abantu abamu tukyabayisa bulungi naye ate abamu kyabayisa bulungi kwegamba nti akabonero Bobi Wine ke yalaga kalaga nti okubeera obumu nti era owa president abusaanira ddala okusinziira abantu abamu bo kye baayogera naye ate abamu mukwano banyeevu bya nsonga wengendo baterako akatambi maaso okuleka ng'oli mu buyabuya nga kino ekyana kye baazaalukuka olw'okwegeza mu kusiyaga kitaye waakyo ebyo nabijja mu family mulina bye mutamanyi naye kyekyana kyekyakuba political capital wa taata waakyo ne kimuteeka ku ttaka taata waakyo yalwaniriranga ddembe nansi kukyusa buyinza nga kiri mu bisiyaga ekyo ekyana kyakola kyamaanyi nnyo okuteeka political capital ya kitaye waakyo ku ttaka ne bwe kijja wano mu Uganda tekiyinza genda mu kkomera wali kumulaba ebbanga lyamazeeyo kijja kikoma wa maama waakyo so nze saakyewuunyiza nnyo kusitama na kadingo eyalwanisa taata waakyo ne bakomola edibe n'ekibiina n'akikuba ku ttaka ku grounds kikwosinziira okutuula ne mulabe wa kitaawo eyagamba nti Besigye akolagana ne Museveni n'amupangira n'agavubuka gaakawuula gamukube ku ground sikootuula n'omusajja ng'oyo ground zikimazima ddala omusajja eyalwanisa buli kifo kyonna omuli oweFDC omuli buli kitaawo gwakolagana naye n'amujja mu kifo n'abeera musanyufu n'otuula n'omusajja bw'ati kale vubuka gw'oli geege
byonna bye bampa info gwe bakumpaako kati leero nkakasizza mutuufu kitaawo yakuzaalukuka kitaawo yakugoba gw'omu ku baasuula kitaawo wano sajja yalwaniriranga ebintu ebiri decent ng'omwana ali Bulaaya ali mu bisiyaga obwongo bwakyo buli ku bikukujju era nze simanyi Katonda muggo gwe yakuba musajja ekyo kyolaba ebbanga lyonna lye tukirabidde tekiva mu kibiina kibeera ku ssomero kifuna liteeke buli mwaka university n'atera kukigoba so nze saakyewuunyiza kutuula na musiyazi munnakyo kuba ekibigatta bisiyaga ekikigatta ne kadingo bisiyaga ge mazima amatuufu naye nga ku gurawundi ziki omusajja yalwanisa balukwago basemujju ŋŋanda bamanyi obulungi nti be bawolereza ne kitaawo mu kkooti n'alwanisa political capital ne political party ya kitaawo n'ositama naye muli mu kukola vidiyo Katondo nnyambanga bw'ompanga ebyana ebifaanana kino ontwalanga abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.